oli mulamu mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope. Gwali ku Daily Still Hope tune Age Media tubaagala nnyo mwebale kubanga ate mutugoberera okuva gye twatandikidde okutuusa wano tugenda okubanga ate tukomekereza ekitundu kyaffe ekisembayo ekyokusatu ekyobujulizi. Ndowozera toviiriddemu awo olina kyoyizeemu. I personally nakyenjizeemu kinene nnyo, so subira naawe okubanga obadde technical notebook Congo taking notes oleme kugwa mu nsobi zezimu ng'ate sister waffe ate zaatunyumirizaako. Olugendo lw'obulokozi luli personal naye ate it's never late. Kibeera late ng'ofudde naye obanga Katonda akyakuwadde omukka ogw'obulamu okyasobola ddala okuba nga ate otereeza obulamu bwo n'otandika okuba nga ate odda bujja ne Kristo Yesu. Bwe twawumuliddemukko ndowooza obulamu yabadde abuzizza bujja era nga azzeemu okwatula ate n'afuna n'okwolesebwa oba ekirooto. Manyi temubyawula. Musumba Kayanja nga mugamba it's well, ogenda kuba bulungi, ogenda kuwona. Kakati okuva wafuna ekirooto ekyo obulamu ne bukyuka, babbosi tebaddamu kwekyanga oba Omuwarabu ye ekyuka kimutakula butakuzi. Babbosi bo beekyanga. Naye si kweri standard ye yalinga waakajja. Eri standard nga waakajja nga naakajja. Naye ndowooza babeera bakugezesa kulaba onookola. Obugumiikirizaabo. Banaakusobola, olina empisa, so awo oba weetaaga kuguma bugumi. Tho tebakyuka naye olina okutuuka n'otegeera nti kati bo bwe batyo. Maama yakyukamukko oba ye paka kuvaayo. Nedda yo paka kuvaayo. Kati wamalayo emyaka emeka awaka? Awo waka nabeerayo mu 2019, 2020, 2021 nenkomawo Uganda. Then ne maana enzirayo. Era n'oddaawo wennyini? Awo wennyini kubanga nze saagenda na agent, so nali nga ntya ebituuka ku baana bw'ate ofiisi. So n'oddayo emyaka emirala ebiri? Awo wokka. Naye maama wamusanga akyali mwezi empisa ze? Abo tebakyuka. Abo tebakyuka. So kati emyaka ebiri gye waddayo gyali gyo gitya? Challenge ki gye wasangamukko etaali mugiri emyaka egyasooka? Mu gino ebiri emirala tewali nnyo buzibu olw'okuba nti kati wali omanyiridde embeera. Ate n'ekirala nali kati ntegedde nnyo Katonda. Omanyi bw'otegera ennyo Katonda waliwo ebintu ebitakumenya. Fine oli asobola okutwaza saketi ye n'awulira ng'akusensebudde naye nga gwe tebikulya. Nga bwe biyise wano ne bigwa eri. Nga oli mugumu olw'okubanga omwoyo mugumu gulimu amaanyi, so ebyo n'obireka ne bigenda. Kati so sisanze nnyo obuzibu. Okuvuma ko bavuma batuma like Omuwarabu ali mude titosobola mutegeera oba ayagala ki. Tateebereze kali awo. Walirabidde nti asiimye ate awo wakutwaliza wakuvumira. Otiiridde ate olabira nga talina kyayogedde. Yes. Kati obulamu obwedde bw'emabega kiki kye wayigamu? Somo ki lye wayigamu? Kubanga Bayibuli egamba all things happen together for good. Kiki ky'oyinza okubuulira akulala agamba obulamu obwedda amazima singa kye namanya mu 2019 nakimanya before alibadde ndi wano mu nsi ey'omwoyo ne mbeera endala. Yeah, thank you. Obulamu obw'emabega kye nabuyigamu obuteemakula. Okwemakula makula okwo kudduka n'ono n'oli bitta. Bitta obulamu bugendera awo just like that. Oba ne bwonoonekera ddala oba oli awo ne butaddamu nakuba nga bweyongera mu maaso. So ekyo nakiyiga okubeera omuntu omwegendereza. N'ekirala kye nayiga muno mu nsi olina okuba n'empisa bw'oba onaamalako. Oba olina experience, oba wasoma nnyo, oba oli mulungi nnyo,
oba oli w'amagezi nnyo olina okuba n'empisa. Empisa zo ze zikutunda. I think Proverbs ekirabo ky'omuntu nimundaganya kyomwe kimuseguliza naye ebikolwa bye bye bimukuumira awo. Anti bangi batuusa awantu aweegombwa naye ate within days ng'ayonoonyeewo. Empisa kintu kikulu nnyo kubanga teri muntu atayagala muntu wa mpisa. Kyonna kyonna kiyiga okubeera n'empisa. Ate n'enjiga n'ekirala nti bw'oba okola olina okuseevinga. Nno waggulu. Si kumala gakozesa kubanga ekiseera kijja kutuuka ng'ezo ssente z'obadde olaba ng'emitwalo 7 nga tokyalina yadde ekikumi. Ojjukire nti baakusasulanga emitwalo 9 naye nga tokyazifuna. Ekibuuzo baazikusasula nga zaakola ki? So okuseevinga ate n'okubaako by'okola. Projects. N'obaako by'okola n'omanya nti zino ssente ozitadde wano wali na wano. Ate n'okulekera okwefuula ba Yesu. Omanyi twefuula nnyo ba Yesu tutya? Ndimutuukirivu nnyo. N'olowooza nti gwe bw'omu ojja muyamba, ojja kuyimirirawo ku lulwe. Okitegeera buli request ya muntu oyagala omengeshiwa nti ogiddamu. Nobanga gwe Yesu wa buli omu. Kubanga ye yasobola okutukolera byonna. Olina kugamba n'omuwana, olina kugamba n'omwana kwegagwe n'osigalirawo. Abo boowa w'omala okugwa be baseka. Kyali kisiro kyayonoonanga ssente. Kyayonoonanga ssente kiddeyo kale kizikole. Be bakubalira yali emyaka emeka? Talina kalaga. Omwana omusiru. Bamubba. Be baazirya. Ekyo nakyo kikulu. Saving. Kuziba amaaso n'oga oyo sijja muwa. Oba kisijja. N'okuba ne budget. Olina okuba ne budget. Kati guno omwezi sisussa wano mba nsaasaaya. Oli ne bwajja atya simuwa. Azizo omuwasuga lindako omumansi awo oba wakumuyamba wenaafuna nja kulaba engeri gye nkikwatamu. Yes, kubanga era n'oba tomuyambye talina kyabajja kukola. Okufuba gw'osanyuse bali gwe weerumye ebintu ebyo. Kakati owaabayo omwana ayagala okugenda e Saudi n'ajja gy'oli n'akwebuuza ku amagezi ng'ayagala fuluma okugenda mu Abu Dhabi. Agenda mu Asia. Badde mu Abu Dhabi. Tukiteeke generally Asia mwe muli Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Dubai zonna. Mwana najja n'akwebuuza kalagamba niyo manyi Oluganda. Ngende sigenda mpabulaamuko. Nze kurange nze kugamba genda. Bw'oba omanyi ky'oyagala obeerayo n'okola. Because no one is perfect. Of course. Obalaba abo wadde naffe tubatenda nti babi naye ate naffe tuli babi. Oyinza okukanga gwe empisa zombi nnyo ku zaabwe. Nga ne wanaabeera Munnayuganda munno tajja kugumiikiriza ate n'omulundi n'ogu. Gaba ng'olemereddwa mu Uganda mwennyini muno. Kakati nze nkuwaga ahe ne kugamba bwe bibanga bituufu. Genda okole manye ennaku yo. Hali bagamba nti obeera eyo wafunangako obudde bwa social media mbu Muwarabu akugyako internet akola ki gwe tebyakutuukako? Kakati nze tebanzijjako internet. In fact kati era ennyumba nze nga ne internet mmanyi password zaayo. Password nga ziringanga 4 mu nnyumba naye nga nzimanyi. Alifuuse mwana wawaka. Bali nali essimu njiwa obudde bwayo. Then ne bakama kubanga ite tugenda kubeera ku social media. Genze kukola. Ezo zensobi ze tukola. Abaana abeera ku social media. Esawo engwe enchafu ebintu sibyoze oli ku TikTok. Era sawani emu alina akebeera ka TikTok. Nedda ateekako wali esimu n'ayoza wano ebintu. Nga walaba. Nedda wakola live. Kati awo bwana we batebakola. Kati awo munaye we bakusanga abamu they can't tolerate. Bwagenda n'agikugyako. Ate n'ogamba nti mubi. Waka waliwo abaana bameka? Wali wembadde? Abaana abatoye.
nze abaana bange babiri bokka be babaddewo abato. Obadde awo nga basigadde bantu bakulu. Oli omutono agenda wa mwezi gumu nvuddeyo nga myaka oba 5. Ekimanya ayinza okuba amanyi gwe maama. Omulala bamuzaala gyendi. Bannaaye kaakati baako entanda gy'osiba. Ekisooka eri abakkiriza naye nga bakyatambulira mu makubo ago weegatyo. Ntanda ki gy'obawa? Abookubiri abantu abali ebweru abagenda okukola. Ntanda ki gy'obawa? Then ekinaasembayo ntanda ki gy'obasibirira mu lugendo luno olw'obulokozi. Kale woba oli eyo nga okyali onyogoga oyokya bwotyo, nze njagala okugamba ebigambo bino nti gwe weerumya wekka. Weerumya wekka, obulamu obwo obukubonyaabonya obweteekamu nga ggwe. Bulijjo tuwulira enjiri naye osobola okuwulira enjiri n'ogirekaawo, naye osobola okufunayo akaseera ng'oli wekka n'olowooza ku by'okola. Eyo mu kafuba eyo wekka ng'ovuddemu eno haleluya eri wekka, eyo gy'oweddiramu watya weŋŋenda kati. Watya weŋŋenda kati, kubanga kati lwaki tutambulamu obwo obulamu? Kubanga tetumanyi kingdom of God kyeki. So tumanyi buno obulamu kusaba sente, kusaba kugenda Canada, kusaba masimu, obufumbo, obugagga, ebyo byonna tugenda bifuna naye byawano. Ofa ebyo bikomye wano. Bino bikoma wano. Ate eri gy'olaze. Ate eri gy'ola ogenda womala n'ozikirirawo because anytime ofa. Era kiringa onoogenda ebweru n'okola naye nga tolowooza ku bulamu bw'omu maaso. Oyinza n'omalayo emyaka 10 n'ovaayo nga tolina nakyo vuddeyo nakyo. Kubanga tolowooza. Olowooza ojja kubeerayo mu by'obwereere paka. So bwe kiri na wano. Ebyo ojja kubeeyagaliramu naye waliwo obulamu bw'oli ogendayo otya. Jjukira Katonda akebera mitima. Of course. Akema ebirowoozo. Oli otya mu eriya eyo nga tonnaba ku papa kwagala bya bbeeyi birungi. Ekyo kikulu okulowooza ku bulamu obwo kubanga bwe bulimu emirembe. Bw'okkiriza Kristo okuba omulokozi wo ebyaddala n'okkiriza, kubanga tuli bannanfuusi nnyo aboogerera kungulu naye nga ne munda tuli kirala. Yagamba amalaalo kungulu ganyirira naye nga munda magumba. N'ekiri gy'oli gwe okwetereza nga ggwe obulokozi bwa kinnoomu. Bafilipi alina wagamba nti work out your own salvation with fear and trembling. Gwe nga ggwe oyimiridde otya? Oyitawo? Ali n'ekirala Katonda nti Katonda aba yakumanya ng'akwagala by all means ajja oba omukiririza ku kitanda emulago oba wagomanya anti eby'emirembe tobyagala. Ajja kuloba. Kati gwe yakuloba mu ngeri. Ajja kuloba. In fact nze neeyigiriza embeera zino nti bwe mbaako embeera embi gye mpitamu sitera nnyo gitunuza mu sitaani. Bantu bye sitaani buli kimu tuwaayiriza mu sitaani. Kabulaza yalugwamu. Nedda ebintu biganye sitaani. Ntera nnyo okukkiriza nti Mukama alayika alina ekipya. Ayagala ate wano nawo mbeeko wentuuka. So kati nze awo nawo neeyigirizaawo kubanga ndi muntu eyali abeera mu spiritual warfare all the time. Fire n'abanga fire. Si mubi. Naye kubanga waliwo kyandikwa kireyo mu Zabbuli 6 kigamba yatuyisa muki waliwo engeri gye tugamba liringa ddungwe abantu baatulinnya ku mitwe baatumanyirira naye watujjamu nga zaabu. So kati olina okuyitako eyo si byonna nti bya sitaani n'ebibyo bitegeere obiyitemu
osobola okumanya nti obulamu bwe buti bwe buli si bwa silver plate oky'omuwendo omunene olina okuyita ate mu kugezesebwa okunene ate not testimony without test. Of course. Kati olina okuyitako awo osobole okubaako n'obujulizi naye twetereeze buli omu weetereeze tuve ku bino ebya kyakigowingi buli kaseera beteno mukyaki mwena nemutuyana nemudde waka ogenda okuwulira mulokola ate yeyabbi ogamba ate ono gwe tubadde tusaba naye kubanga obadde mubbi kungulu oli mulokole naye ng'ate munda oli muyi so tusooke tukole ku bulamu obw'omunda kubanga obulamu obw'omunda bwe buba bulamu kubanga Bayibuli egamba nti ekijjula omutima omubiri oba akamwa kyekafulumya tosobola tulimba nti munda oli kirala ne kungulu oli kirala ekyo kyetulaba kyekyo ky'oli tosobola kweka kikyoli tosobola kweka kikyoli bannaffe abali ebweru abo bannaffe abali ebweru nze ntanda gye nsobola okubasibirira tukyuse attitude abaana bangi balina attitude nze nayambibwa nti saagendera mu offisi oba oliawo nange abantu abo naali balabye nga babi nnyo ate nze newala group nze nkubuulira sibadde mu group yonna nga ndi ku kyeyo group gye ndimu nze nagyefoomingira in fact kyali kirooto Mukama n'aŋŋamba nkoleyo group okuteekamu abaana abo abali ku biro tusabe nabo yeyoka omwana ng'ali mu gurupu nga kina amagezi gano gali nze mbaddeyo nga siina mpabula ngamba Mukama ne mugamba Mukama mpulira banjokya guno omuliro gukendeeremu nolwekyo kyusa attitude in fact omwana ava eno e Uganda munsi yonna gy'abavudde n'agenda ng'amanya abo olina kubeeregako bajja kukubira bwereere Mwarabu n'ogumya omutwe bw'olina oguma omutwe omuddemu papa akumanyira atya mukolewo oti akumanyira abo abaana bakube omwana w'Omwarabu tebamukuba era obweyagala emirembe tomukoonako oba akoze eki loopa ewa nnyina naye gwe tolina lukusa lumukuba ne bw'ajja n'akusamba tteke wabula muyooleyole bw'aba agudde omutwaleyo obagamba nsambi waliwo gwe nalaba yali oli amuwa amagezi akana kakumanyira kati ako kakube okayigirize tekajja kudda webakusiba bandi ennaku no balina ebirwadde omukonako obukonyiwa oti naagwa eri n'akutuka ate bali abana babeera wiiki baba bagadde oddawo omusango bonomu kati ezo attitude ezo tulina ozikyusa bigurupu bingi okiraba noba ne attitude ngeri positive okiraba naye gwe buli kaseera bano abantu babi bajja kuba babi newanakola ekintu tojja kiraba nze nagaana bagamba abantu abo nti babi olaba abaana babiyita biyumba nze yange tekyali kiyumba yali nyumba mbundi eno mu kiyumba ky'Omwarabu ebyo nze nagaana byogera kubanga mmanyi akamwa kange katonzi eyange yali nyumba abange baali bamadaamu si bikazi baali baboosi so kati nenjatulayo esalawo nnyo oyatula otya oyogera otya because kyoyogera kyekibeera kyeweeyatulirako kyekibeera kubanga nze natuuka ekisanga kati nze mbakontrolinga mu ssaala zange keera n'ensaba nze nayimukanga ekiro nga mpulira abanteekako omuliro 8:9 nengenda ku buli luggi nga mpita omu ku omu nga mbasabira mbambula effujjo lye bakola Omwarabu tomusobola physically tomusobola bali bapangulukufu apanguluka okuva ku Mande paka ku Sande ate nga buli lukya aba ange yakatandika so kati okusaba nnyo n'okwesiga Katonda bw'ofuna obudde obusaba weesabire ate abaana bambalina emize ayagala alaalika enju yonna nti asaba awoganire mu nnyumba ennyumba si ya maama wo ennyumba teba ya maama wo kyokka obamanyi tebabyagala ate oli omu okutula emizimu gyabwe emijini faya bannange kyovula bamba bagana okusaba Bible ne bazibajjako naye gwe beera mukakamu saba you can press secretly kubanga abaana abasinga baba ne rooms zaabwe sibawo room sabira mpolampola gulawo ganya omwoyo wa Mukama avuge kola n'emirembe
tokola n'ekyo ekiwugwe buli kaseera pressure bantuma bali batuma that's their nature. Ayagala besente ze nga zikola. Nkugambye n'ejjiko newebeeri wali eri nga gwoli eri mu kisenge akuyita n'agamba Flavia Sokoje mugamba wangi leeta ejjiko. Ninga amanyi gakozesezza okuyita yalibadde ayimujawo n'asigaza ne balance. Kati ng'omanya najja kukola muwe ejjiko mu mirembe totandika gamba ne omuntu bana abantu batuma kubanga bo basoma attitude yo abeera akulaba nti toyagadde bw'akutumye ozze wenyiizizza weesesezza ng'akulabye ajja kudiiringa naawe kaakumanya nti toyagala kutuma omalirize nga bikulemye nga ate bw'oba otegedde ekyakutwala kubanga tugendeyo first and foremost olina omanya nti togenda kubeera eyo for the rest of your life so kiseera buseera ky'oliyo kikozese okifunemu okiganyirwemu ate oveeyo mu mirembe. It is a trend. By the way, omuntu agendayo n'akomawo ng'akyalimu obusungu akyalimu biki oyo simanyi oyo abaako ekikyama kuba abasajja bakumalamu obusungu bakukola buli kyonna bakuyigiriza okubala ebibala by force bw'obibala we bikubala naye paka obibala lwa mpaka. Kale entanda esembayo eri omubiri gwa Kristo abakulaba ffenna nga yange muntu alidde neno omukulu ali awo nice bano mpa ku ssente fa mu bizinensi. Okay, ekyandikwa kigamba nti Kristo akomawo okukima ekkanisa etaliko bbala yadde olufuniro. Ntera nnyo okwebuuza ekibuuzo bwe buba nga bukedde ate ne bumala ne buziba. Ntera okwebuuza leero mu byenkoze Katonda alinamu afunyemu ki wafunira oba byonna abadde Flavia. Kati ng'omubiri gwa Kristo ekyo tulina okukyebuuza mu byokoze kubanga buli wamu tukolera Katonda. Of course. Si mu kanisa mukka naye gye tukolera mu bufumbo ffe basingo abaana abali ku byeyo eyo mu nnyumba y'Omuwarabu ng'osiimuula Yesu n'amala dda omukkiriza n'ayingira mw'osiimudde oba omugamba lindako nzire muntu kuzeewo. Yewe kisaa kye ekyokudda ekituuka tasawa kulina mbudde Uganda ne Buwarabu akutwalirayo. Ne Buwarabu akutwalirayo. Kakati ng'ojja kulowooza mukanzireyo Uganda ntandika oweereza Mukama. Neetereeze. Tugamba njiramba bba njiramba vuma njiramba walabula bwe nadde Uganda obulamu bwange nja butereeza oyinza obutadda oba okuzza nga tokyayogera n'okudda wanira n'ogaana okwogererawo. So it's better bintu n'obitereeza ng'obwongo bwo bukyakola. Eddakiika gy'olina yeeyo ekibi tukireke tuve mu kibi tutambulire mu butukuvu n'obutuukirivu nga si bigambo byokka naye nga tukole ekyo kyennyini ate okuviira ddala mu mitima gyaffe. Guno gwe mulembe nga toyawula mulokole n'atali mulokole. Oba awulira nga bakutte Bayibuli oli akutenaga bwe yalayika mulokole. Yes. naye ebikolwa bye. So tulekere okuzzaayo Yesu ku musaalaba. Tukyuse mu nneeyisa yaffe tukole ekyo Kristo kyayagala tukole. Wala ekyandikibwa kiri mu 2 Timothy chapter 2 verse 4 kigamba nti ffe tuli balwanyi wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kigamba nti fate abalwanyi twetaba tutya n'abantu ba bulijjo nti tusigale ku listi kubanga twawandiikibwa bwe walokoka wawandiikibwa. So lwano okubanga osigalako ku listi eyo osobola olwaleero okubanga toliiko nga wasesetuka naye time is now osobolera ddala okukyuka ne weenenya n'oddamu n'okkiriza Kristo okubanga yafuga obulamu bwo ye mwetegefu okubanga akuddiramu. Awezako omusumba omu e Uganda yali ali kwogera ku muyimbi ono yayimba ku listi ya Mukama Katonda nzaddako yani oyo omukyala Julie Mutesase naye omukazi yayimbanga ku listi ya Mukama Katonda nzaddako waliwo naye kakati talabikako. Bamuwewa. Kale sibula abantu
kale mwebale nnyo okutuwuliriza. Nsigadde nze Nakijuba Flavia, Mukama abawe omukisa. Amina. Banaye yoyo Madam Flavia, simanyi obadde ojja oyise essingo oba olina binoonya oba kubayita ababiri kuba okiri okozesa enzango ojja kale omugagga pambireeta ngambye awookutta essebo nedda obadde mulabi bulungi wetwatandikidde paka lwetukomekereza mugera Jamiru mbaddewo kubanga ate nkutwalira ddala mu maaso tonyumira obunyumiro wabula baako byoyiga ate obiteeke mu nkola. Yakobo agamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira okubeera ekigambo kyaki kya Katonda. Wulira obeere omukozi, si muwulize abuulize, ebintu byonna bijja kyuka. Embeera gy'olimu si ya lubeerera, there is still hope. Yali talina ssuubi nti asobola okukyuka, asobola okuddamu okutambula, asobola okutuuka ku kigero kyaliko, naye Katonda wabanga kyakuwadde obulamu kankubulire n'omwesiga buli kimu kijja kuba nga tekiterera. Farm Business Uganda abaddewo kubanga ate akutuusaako ensonga zino, nabagambye singa mumulaako ngenda mumukyaza, ngenda teekateeka mumukyaza bale mumukoze bulungi mwongere emirimu. Nkuba yino etonnya, oyagala kulima buli kika kya kintu kyonna. Oyagala okulima ssente nti katosimba kasole bulimye ssente. Oyagala kulunda mugwe genda jo, nze sibimanyi ebyo era nange njagagira wano tulabe nga olima obutunda ate lwanjigirize simanyi ezira obutwaga tulima obutunda era tugendagenda wono omukulu atubulira obutunda obuliko omuntu bwakamula nga keeko nga teketunywedde bale singa mukalabako kabadde keeko ka Farm Business mubeere bulungi mweraba.